musagambize nga mugamba nti Masaka ku ntiko mwenna mundoge ku maanyi nga mulinga abatali bannamasaka nga tebatera kukuwa. Where are you Masaka? Banange mbaniriza nnyo. It's time to officially launch the Greater Masaka FETE. Weekend, by the way, tuli Masaka techina mustanyo kuve Kampala no chai Masaka, so tujja kubeera mu recreation grounds walikuliku. Come join us. It's going to be fun, amazing and everything. But Masaka mubabulire nti kukyaliko ne ku Saturday ja Mukama abakuume katutongoze Greater Masaka FETE. Muli bamaanyi mbaniriza nnyo ku Greater Masaka FETE esookedde ddala ate nga tuli bagumu nti tujja kugitambuza inshallah. Okay, Greater Masaka FETE yinza kiyita ekirooto ekitandika obutandisi naye nga bamanyi nti buli lugendo olutandika lugenda lukula era ndi mugumu era tuli bagumu as a team nti tujja kula. Okay, kyobulaba mbasiima nnyo mwenna abasazeewo nti leero katujje tubeerewo abakkiririza mu mulangale mujja ate mwe betusuubira okuddayo ne mubuulira abalala ng'ekiri ekintu kyaffe nga Masaka kirina ekigendererwa ekyokulaba kijja kugejja nga zezimu ku nnaku abantu ze balinda mu mwaka. So as a sign of the Greater Masaka FETE moving on and on, katusale keke no JJ Sounds, thank you so much. Everybody who's played a part in this. To say menu, I don't know how much to thank you. Thank you so much once again. So, katusalenga kana kabonero njagala buli omu aliyeko nga kabonero akalaga owassa Uganda Masaka. Nsaba mbanjulire abamu ku bantu abamaanyi abakkiririza mu nteekateeka eno era ne basalawo okubeerawo olwaleero. Kansooke n'omulangira David Wasajja. Omulangira munnabuddu eyenyumiriza ennyo mu nsibuko ye era yonna gy'alaga bagamba nti ze ndi munnabuddu. Era bwe namutuukirira omugamba ku nteekateeka eno yagamba tofaayo Faridah tujja kutambula ffenna era zze wakati mu nkuba n'abeerawo paka kati ate ng'ayolekedde okubeerawo paka yetuukalawo. Omulangira neyanzizanyaso. Tulina omulangira Hassan. Omulangira Hassan Chimbugwe naye waali. Yes, netubeera n'omulangira Goloba. Yes, omulangira Goloba naye waali. Yes, tulina Pokino owokubiri omukulu Painento Yiga. Okuva eri e Buddu. Yes, akiikiridde Pokino yonna ekitongole omukulu Jude. Yes, omukulu Jude muleke. Amusindisa ajja mukiikirire nga naye azze mu kiti kye nga Pokino namba 2. Tulina omukulu Michael Kaddu naye munnamasaka eyenyumiriza ennyo gy'ava. Tuba n'omukulu Juma Luwanaga nga ye Bukomansimbi muli ku mutima era akiikiridde ab'Ebukomansimbi bonna. Yes, tulina omukulu Sebuufu minisita mulamba mu kibuga ekikulu Kampala era nga kiikiridde the Lord Mayor Erias Lukwago pena tumumanyi nti munnamasaka. Ese tubeera n'omukulu Elvis Nsonyi alina ensonyi ng'erinnya lye naye nga naye ava mu office eya the Lord Mayor. Omukulu Frank Gashumba fena tumumanyi mwana wa wali Ebira Maria era ye bw'aba ayogera ku Masaka ajogera musanyufu nnyo. Tulina omukulu Engineer Ben Misaga nga naye y'omu ku bakkiririza mu kino era atuyambyeko nnyo mu nteekateeka eno. Yes, tulina mukyala Mabirizi akiikiridde abasuubuzi ab'amaanyi mu Masaka. She is here, very beautiful and smart as she is. Okay, then tubeera n'omukyala ow'amaanyi ye anzikiririzaamu ne bwengwa anga Faridah situka. Si ye gwe Nazaala situka, stand up. Ne bwenkola ki Hajja Sarah Nakiyitisa Ennyonji. Leero mubaleetedde mumulabeko omukyala eyanyonsa
nandera era nagambye jangu maama tubeerewo ffenna nga tutandika olugendo luno olwo tujja okutambuza nga ffenna abamu era tujja kuba tubategeeza ku nteekateeka zonna eziddako. Abantu bangi abatukkiririzaamu ne basalawo bajje batukwatizeko. Guno gwe mukolo gwokka ndowooza ogusoose okugatta media houses ez'enjawulo n'ogenda n'obabuulira nti nina enteekateeka eno, but because abantu bangi bamanyi amaanyi g'Amasaka, the heart of Buganda, bonna batuukiriranga bambi bajja nebagafudde tujja kubaawo. After all, it is a national cause. Yes, batugamba nti tugende tuddeyo eka tukwatizeko ku bakulembeze tukulaakulanye ekitundu tukitwala nti it is a national cause. So all the media houses, Nation Media Group mwemba yajja Lweera sponsor, thanks to NTV Uganda and Spark TV. Netugenda ku National Broadcaster UBC nekkiririza era netuwegattako tubadde nabo bano Kajambo UBC and NTV. Yes, netugenda ku Vision Group, that's Bukete Farmer, Bukete TV, then Bukete Olupapula. Thank you so much Bukete, but what a lot of publicity. CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka yagamba ffe Masaka bantu baffe nnyo batubeereddewo batuwuliriza nnyo, so why not? So they came on board era babaddewo nnyo. Buddu back home, Buddu FM, thank you so much. Babaddewo UBL Uganda Breweries, thank you batukkiririza. Then Unilever nga bayita wansi wa Omo. Yes, nga bayita wansi wa Omo ne Pepsodent. Yes, batwegattako nabo era babadde basaale nnyo. Neebaza mwenna mu biti byammwe abaagula emmeeza. Ammeeza doesn't come cheap. Yes, emmeeza eba ya bbeeyi. Ne bambi bazze ne bagigula. Maria's Bridal, thank you so much for believing in me. Thank you so much Info Trust. Thank you so much Home Connect Properties. Thank you so much The World Saloon. Thank you so much Honorable Shatis Musherule Kuteesa, omubaka waffe wa Mawogola South. Mawogola South. Bambi agamba Faridah sigenda kubaawo nengenda kukindikira abantu ne support yo n'agula emmeeza. So Honorable Kuteesa bamukiikiridde. When you go back omugambe nti nsiimye nnyo nyini ddala. Yes, I'm forgetting. But mwena abawagidde mu ngeri omwo n'abakutte mu sente, mu nsawo zammwe ne mujja mu ssente mujje mubeerewo nga tutandika ekintu kino ze kitwalamu. It is just the start of something bigger and better. Omulangira nziramu okwebaza ssebo, twesiimye nnyo okuba nti otwegaseeko olwaleero. Abayimbi bonna bannamasaka abasinga bwenna batuukirira bagamba Faridah, why not? Tugenda kubeerawo tujja kuyimba era bambi batuukiriza ate n'abalala bakyayimba. Ate batuvaawo nga bamaliriza temuvaawo until saa 6 amateeka gezigamba tugenda kuba tusina, tugenda kuba tubinuka, tugenda kuba tunyeenya. So tiimu gye nkoze naye, oh my God, yes, ebadde journey mpanvu. Tiimu ebadde very committed. Netulemerako netugamba yes, entandikwa teba nyangu, but we must drive this to the end. And indeed tukivuza at least edition ensoose nebanga ekoze eki nga etambudde. So Cosmas Matembe, wherever you are, thank you so much. Thank you so much Jesse in Tabora, tusiimye nnyo from Party Prep 256. Thank you so much Evelyn. Thank you so much Rashida. Thank you so much Brian Ainibona. N'abalala bonna betutambudde, may God bless you. Our security, thank you so much Uganda Police. Thank you so much UPDF. Thank you so much Uber Security. Ndowooza sinafunayo bantu bonna beemulugunya nti wabaddewo ki akasamba tuko konna olw'essimu yange oba property yange bagitutte. Tusaba bwe tuba tugenda kibeere bwe kityo. All the vendors that came into this, thank you so much for believing in us and accepting to come and vend whatever it is that you have. Also thank you so much to the media fraternity. Mubaddewo from the state, from the first press conference I called, babaddewo. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki Faridah kino yakiwumya omuntu. Erina omutima omulungi ogwagala ewaffe, njagala nnyo ewaffe, era bwe nalaba nti tewali wavudde okulaba ng'afuna olunaku olugatta bannamasaka neŋŋamba oba nze nkikole. And indeed nekitandika bwe neebuuza kubadde bagamba let's start, we shall come on board and support you. And yes, here we are. We can only imagine it getting better and better. So please don't give up on this.